Olimulamu mulungi era muwuliza mulungi wa There is Still Hope. Abali ku There is Still Hope to Eje Media oba akatuuka soko subscribing, liking ate sharing, comment section eba open okuba nga tulaba endowooza zo akweno video oba video endala zonna zoze olaba 0752 347 ne 0761 088345 Alinisa Hotel Kibuga Jinja oba oyitira ofune services ez'enjawulo muvuddeyo mu kanisa oba eyo yonna gy'okuŋŋaanira olunaku olwaleero itirako ku Alinisa Hotel ebintu bisobola okuba nga ate bitambula bulungi. Bajja kuwa services ezo z'oteekeddwa okuba nga ate ofuna ate obulamu butambulire ddala bulungi. So bakonako ku namba z'essimu eziri ku screen ate osobola okuba nga ate ebintu babikwasaganya. Katusabe Mukama tukwebaza olwaleero kubanga oli mulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo. Twaniza okubeerawo okubeera tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale mukulikeyo mwena mu services gye mulaze kansuubire nti ogenze mu service kubanga ekigambo service kitegeeza waliwo okwo ebimu bye balina okuba nga bajjamu ate wabeewo ebipya bye balina okuba nga bikuweebwa bisobola okuba nga ate bikutambuza wiiki eno gy'ogenda okuba nga ate otandika oba gy'otandisa olunaku olwaleero. Naye nze olwaleero mbaddeko ku social media ez'enjawulo eza bano abasumba abakaayana. Amazima abagenzeyo bandibanga oluusi batambulidde bwereere kubanga almost abantu basupenze 1 hour babulira problemu zaabwe. Akati abantu banyu badde mmanyiza abantu bambuza dde ekibuuzo, Kayanja ali atya, Ssenyonga ali atya. I'm not God to judge. Naye Bayibuli egamba muli balabira ku bibala byabwe. Kakati ebigenda mu maaso sisubirayo muntu kuddamu kubuuza nti gundi ali atya. Okitegeera? Kino ekigenda mu maaso Sitani mwennyini yalikozesa bano abasumba, teri Katonda waamu. Kwa Yesu agamba ali nanga akuŋŋaanya wabula atali kulwa nga asaasaanya. Bali abasumba kati batulaze nti bakolera Sitani. Tewali kubuuza, tewali kubuusabuusa. Kubanga within this period wano webikwatidde akati wiiki eri emu oba bbiri, wotuna kati statistics ezange gwe nawe olina ezizo, balokole bangi bagudde, bangi abadde bagenda olokoka tebalokose. Okitegeera? Era mu zino wiiki ebbiri Pastor Kayanja, Pastor Ssenyonga, Pastor Bishop Kiganda mukoze kinene okubanga geye nefuna abantu. Mukoze kyamaanyi nnyo okubanga omubiri gwa Kristo mugwabuluzaamu we muti. Leo tugenda kusoma ku James chapter 4 yokejja tumala. Entalo zivaawa mu mmwe, si kweyagaliza mulina bye munoonya. Kakitegedde? Mwandibanga Ssenyonga mulowooza muli kusolovinga issue y'ebisiyaga naye ate wano muyinza okuba nga ate muli gipromotinga bupromotinzi. Kubanga bwe tugenda ku international level Uganda amawulire agafubutukayo teri kirala bisiyaga. Ate ffe abayimirira ne tugamba ebisiyaga tebiriiyo. Kyokka amawulire agafubutuka Uganda bisiyaga naye ate nga gafubutuka mu kkanisa. Ekitegeedde? So twandibanga toka twagala kulwanisa bisiyaga mu basumba naye ate ebisiyaga mu zino wiiki ebbiri bivuze biri ku international media. Tuli bipromoting ekintu gy'okoma okukyogerako buli ssaawa buli wolinya akatuuti n'oddako ekyo ekintu. Ekisiyaga tutandise kubanga n'ababadde tebakitegeera baagala bamanye ekisiyaga kyekiki. Abantu batandise n'okugaininga interest mu bisiyaga. Mulemereddwa okukola bye muteekeddwa okukola. Leero lwa Sande buli Ssenyonga obedde ali ku ebyo, wogenda kumira ku bali ku ebyo, wogenda eri ku Kingdom bali ku ebyo. Kati abantu ne bakuba mu ngalo n'obabuuza mu ngalo mukubazaaki. Why are you clapping? Kakati wiiki eno yonna abasumba buli omu abadde avaayo. Nze musumba gundi ndi w'e Masaka, kakati nze ndi ku ludda lw'ono. Nze ndi musumba gundi ndi wa Boston, kakati ndi ku ludda lw'eno. Nze ndi musumba gundi ndi w'Entebbe. Nze ebyo bigenda tuyamba ki? We are splitting. Second, utandika okubanga buli omu alina ttiimu, buli omu alina ttiimu. Ssenyonga alina ababe, Kayanja alina abaana ababe bavuddeyo. Ffe tuli baana ba Kayanja, temujja waayiriza taata waffe.
bana abantu bo mubaleseewa bano bemu abali confused about your issues bo mubaleseewa ikkanisa mujiyuzizamu wakati kati buli omu mukifa munoonye engeri nti baleka tufe tuli baana ba Kayanja katulabe engeri gye twogeramu ne taata ensonga zino zikome oba taata waffe ekituufu ng'ekintu akikola akiveeko yenenye kubanga towakanira muntu gwe omuntu gw'otabe olaba omukazi gw'osula naye ku buliri asobola ozaala omwana ebweru naye ng'osula naye buli lunaku ninaazaala omwana nga siwuwo towakaniranga muntu okitegedde kakati bano abaana abeeyita aba Kayanja mu kifo ky'okuvayo mutandike ku recordinga bu video musindike ku social media ez'enjawulo ffe tuli ba Kayanja nze Kayanja nasulanga naye nze sikirabanga osulanga naye buli saawa kubaga omuntu aba alina omuze waliwo ekisera ekituuka ne gusirikamu oba nga waliwo abagenyi ne yeddako ne waba mwana dina ate n'abiddamu kitegedde so wekibanga tiimu Kayanja abaana be yasumba be yakola mufune engeri yonna mugende mulabe taata okitegedde nammwe tiimu Ssenyonga nammwe mututamye buli saawa buli mulinya akatuuti that is the issue buli saawa bagambe that's the way of solving the problem kugenda mu mawulire kuwoganira ku TV Katonda ze yabawa is that the way of solving the issue si yeeyo naye kati mwesunga Sunday etuuka ddi abantu balina ebizibu byabwe baagala kutegera Katonda yaani mudi kutunnyonnyola bistatement byammwe bye mwatandikaga boozigamu kale Sitani abakozesezza nnyo mmwe okumenya ekkanisa era saa zino kankubuli saa zino tosobola kungamba Ssenyonga Kayanja Kiganda n'abalala Katonda yali bakozesa oyo Sitani yali bakozesa Katonda kyali bakozesa okwongera okwonoona obwonoona omuntu niwabanga kyakolanga yakikola is that the way this is the measurements ate namwe banga bebagamba mubikola namwe mumenyeke mu mutima kulwa we mubanga kituufu mulumirire ekkanisa mumenyeke naye banga kitegeza mukolera Sitani kamba bulire kano konna akatoga akaliwo Sitani yafunyemu tewali Katonda wafunide era bye mugamba mba tewali Katonda wafuniddemu tewali kubanga butanze n'okujjayo obwereere obwedda nabyawo omusumba avayo nagamba Pastor Ssenyonga simanya ayogera Kayanja naye alina omwana America eno Boston mwana is a drug addict ali n'abasiba mu makomera kati ebyo titwitaga bitegeera buli muntu aba n'ebizibu bye kankube buli mwalina challenge okitegere gwe tomanyi kifa wange naawe simanyi kifa wuwo kati buli mwana atandika ofulumya ebifa ewagundi kati tuli baana ba nnyumba emu gwe mulimu Yesu gwe yatulekera kusumba yagamba Petero onjagala nti ye labirira endiga zange ziriise ikanisa ya Yesu alwane tukoye ebitalo byammwe buli scrollinga video Kayanja simanyi Ssenyonga Kiganda buli scrollinga Kayanja Ssenyonga Kiganda buli baye mudde ku mirimu egyabaweebwa budde ku mirimu egyawaabwe namwe abasumba bali kubuukira kino ekigaali musooke mutuule wansi nga temunnabuukira kigaali manyi buli omu alina feeling buli omu alina omusumba gwafiirako okitegedde Kayanja alina gyakujje Ssenyonga alina gyakujje naye this is an issue okitegedde eteetaagamu feeling si kufiiringa nti kakati nze nfiiringa nti bawaayiriza kakati nze nfiiringa kirabika abirya eno issue yeetaaga kukozesa mwoyo wa Katonda otherwise kakati amawulire agafubutuka Uganda ku international scene bisiyaga mu kkanisa is that how we are going to preach the gospel Ssenyonga omusajja abulidde nnyo enjiri mwesonyiwe nedda kakubule Sitani tewali gwatakuba n'otambulira ku mazzi akukuba Petero teyatambulira ku mazzi Yesu namugamba atambula mu basooka okwegana Yesu ani yasooka Petero kakati ebyogamba abulidde nnyo enjiri that's not an issue okubulira enjiri kwe kuliwa
olabira ku kintu gundi abulidde enjiri ye measurement ki gy'otegererako nti ono abulidde nnyo enjiri eruwa okubanga okoza ku lusaidi enene nnyo abantu ne bajja bangi ekyo si kyekiraga nti obulidde nnyo enjiri wabula nze kyensaba buli omu akola omulimu baye tukooye propaganda wammwe ku katuuti tukooye politics that's church politics wammwe tumukooye omuntu nateeka mu transport we agambye kangende ku church mbulire enjiri n'otuuka n'owulira kasasiro mwereere olina atwala waanaawo ali kwennyonnyolako kakati mulaba baani boogamba ife you tell God omanye ekituufu naawe God knows the truth ffe bemutuyingiza mu biisu byammwe abamu tebamanyi mazima abamu bali awo bali blank kakati mutandisa okuba installingamu idea zammwe waliwo abantu abatandisa obuukira kino ekigaali naye nga yali talina kyamanya ali neutral naye kakati babimuyingizaamu kati naye yafunye feeling yafunye tiimu Kayanja tiimu whatever tukooye Sitani abakozeseza ekimala bemutute mu geyeena kabamale okitegedde bemulemeseza okulokoka kabamale mukomaawo mwenenye teri atasobya kankule gwe tosoagame embuze ndi mutuukirivu nnyo teri atasobya kankule buli omu asobya nange kennyini naawe kennyini alaba osobya if there is a mistake you accept and change ng'okyali mulamu ebyo bisuubire nti anytime you can make a blunder osobola okukola ki sokola blunder sana sokukuba Mukama manyi lwaki Katonda agamba Dawudi nti alina omutima ogulinga ogugwe Dawudi omwenzi Dawudi omusi Dawudi omutemu why kubanga Dawudi buli we yategera ensobi yawo wennyini we yagwiranga nagamba Mukama sonyiwa tonzigyako mwoyo wo Mukama nakola statement n'agamba nti emmeme emenyesere bonere takikoze eki tagigayenga esaddaaka gy'asinga okwagala muganya okumenyeka buli omu ali kulaga nti w'amaanyi buli omu ali kulaga nti alina balooyazi buli omu alaga nti alina information ennene gy'asobola okuba nga amatiza abantu tubikooye we are tired of your issues mwesootinge Sande weetuuka mubulire bantu njiti abantu mubajje mu bistatement byamu ebyo mugende mu makooti muwolezeeyo naye ffe twagala kuwulira njiri tetwagala kuwulira statement zammwe oba olina obutambi oba tolina butambi tetwetaaga kumanya oba obulina bujjeeyo okitegedde oba abiri oba tabirya people need to first know God bantu mbajuza mu bisiyaga bantu mbajuza mu buchayi bantu mbajuza mu butagala kuwalana okitegera mulemereddwa okubanga mukola ekigambo kya Katonda njiri mwina kubuulira njiri ya mirembe gospel of peace Yesu gye yatugamba not gospel of hatred ekintu mukibeerako mwaka mulamba myaka 3 that's the issue mawulire niwalino naye kakati tufunye abasumba beeyawudde ab'e Masaka nabo balikodinze okitegedde naffe ng'abasumba ab'e Masaka oli musumba omu yogerera kyakiyo nanza asumba kyakyo naye togamba ngaffe abasumba ab'e Masaka bonna abatuuziza ne bakkiriza byoyogera ngaffe abasumba b'Entebbe ngaffe abasumba ba Boston bonna wabatuuzizza ne bagamba mwena abasumba ba Boston mujje abatali bamirako n'abamirako mwena mujje n'ensonga tugiteesaako tutya tukkirizawo tuti then oveeyo nga spokesman waabwe naye bw'omu ne feeling zo tovaayo nogamba ffe ng'abasumba b'e Masaka tulabye ensonga eno Pastor Ssenyonga gyesonyiwe owaayiriza biki ngaffe abasumba abaawa tusazeewo ne tugamba Ssenyonga ali ku kituufu omusajja ali ebisega ebyo tubikooye kakati kanisa zitalina platform zo zikuzogererewa zitalina social media ezeeyo mu kyalo zo zirikodingirewa bulijjo temubuulira njiri kizibu amakanisa agamu badde sigamanyi nagamanya n'abasumba abamu badde sibamanyi enjiri ebalema okupostinga naye kakati wano wazeewo olutalo nwaniraako mutandisa opostinga buli lunaku omuntu apostingayo buli lunaku naye nga wali nga tebinaba kubeera nnyo mu mawulire oba nga byasirika n'abasumba tebyayogedde
ne social media za kanisa zammwe ziri dormant, temu postinga njiri, temutekayo kintu kyonna. Naye kati tutandise otegeera kanisa zammwe nti gye ziri nga muvuddeyo wano tuwagira gundi. Lwaki temupostinga njiri? Lwaki temupostinga njiri? Bane mututamye. Sitani abakozesezza ekimala. Generation ya muwe gende Mukama alete generation endala kubanga tukooye. We are tired. You are depopulating heaven. You are overpopulating the hell. Gomanyi hell abantu befunye muline banga just in a wave yoka. Gomanyi confusion abantu abamu tebakyagenda mu church batudde waka. N'abadde atandise okugamba bano bandokoke naye agamba kakati sisobola. You have done a great job for the devil and you have done harm for the church. Namwe abasumba mulekere obuukira ebigaali mutuule munoonye engeri kino ekintu tukisolovinze tutya. Mulikodinga evidiyo ezizaamu abantu amaanyi ne banaaye wadde ebintu ebyo byonna bigenda mu maaso naye tova ku Yesu, sigala ng'onoonya Katonda kuba Katonda waffe takola atalya bisiyaga. Katonda waffe tawaayiriza. Katonda waffe mwesigwa, akwagala geyeena gyeri, ebyo bireme kumalamu ssuubi. Singa ezo video ze mu recordinga ne muteerangayo abantu ne balaba wadde bino bigenda mu maaso ne wabangayo video ezibazaamu amaanyi okitegedde dano namwe okutandika okuba nga ate mwongera omunyu mu bbwa. Leero olunaku lwa Sande mwe basumbamu era eyo enjiri gye mubulidde teri avudde katuuti nga takonyeeko ku bya Kayanja. Kati Kayanja Ssenyonga Kiganda bafuuse chapter namba mu Bayibuli. Omuntu gy'alina okusomesa buli Sande oba buli lancha oba buli service gye bamuwadde. Efuuse Bayibuli kati Kayanja Ssenyonga efuuse Bayibuli. Kitegedde mutandika olikodinga enjiri ezaamu abantu amaanyi kuba baweddemu abamu. Baweddemu. Ate mbuba bagwamu bagwemu balokoka nedda mwaba bamazeemu amaanyi. Mutandika okulikodinga enjiri ezimba abantu nti wadde ebyo byonna weebiri wadde embeera egenda maaso Sitani akutta abasumba ati ali bakozesa. Manyi okubeera okukolera Sitani tekyetaaga kugenda kusayininga contract naye naawe oli akukozesa. Sitani akutta abasumba ali bakozesa n'amaanyi mangi. Kakati ng'ali bakozesa Yesu kabakozese muzeemu bali abantu ki? Muzeemu bali abantu amaanyi. Muleme kweyunga ku kibiina ekiri kumalamu abantu amaanyi. Basumba muleme kweyawula, muleme kubeera nga bapolitician. Kakati tuli ku side eno. Omusumba aliwo kugatta si kwawula. Unless you are not pastors. Manya waliwo businessmen abeesiba mu busumba. Nga for them they are businessmen. Naye nga tebaabulwa business kandi ne bagutandika business ya church. Okitegedde mutuyambe tandika okubuleeta enjiri ezaamu abantu amaanyi nga we munoonya ne solution. Oba munogera eddagala kino ekizimba. Omusiyazi yenenya abiveeko oba awaayiriza naye abyesonyiwa afune ebyokukola. That's the only way. Ni Sitani akozesezza manna Ssenyonga. Sitani akukozesezza. Kayanja nawe Sitani akukozesezza Kiganda. Kuba mwe mitwe emikulu mu kino ekigenda mu maaso mwe bonsatule mwe mitwe mikulu. Nayimirira nagani n'obutambi n'obujulizi. Nono nayimirira nagani nange n'obujulizi. Nono nayimirira nagaba bampaayiriza. Kati abaana be bavuddeyo bonna bakaawu bazibu babuukidde buli omu aggyeyo ky'amanyi n'ekyatamanyi enjiri bagivuddeko. Bali abasumba b'ensosola ba for the first time nga otandika okunoonya platform zaabwe ez'ekkanisa ziri dormant teri bakoma okupostinga 3 months back myezi 3-4 emabega bavuddeyo ku kino bali active ku TikTok buli ssaawa buli luvannyuma lwa ddakiika 5 bawana wasuulayo. Kakati nzize mbadde nnyongereza ku 2 wennakomye. Kakati tubikoye buli recording akantu k'enjiri akabazaamu amaanyi abantu kuba mugaba mazeemu Sitani abakozesezza. TV zammwe tezikyalina makulu, social media zammwe tezikyalina makulu, bintu bya ntalo njereere.
kiki ekibalwanaganya mwekka na mwekka? Self desires. Mulina ebyammwe bye mukweka abantu mubabuulira amazima nti amazima twesibye ku kisiyaga naye tulina ebyaffe eby'omunda mutuule wansi mu bisolovinge other than oba ekyo kibalemye muveeyo mwatule nti olwaleero tubadde twekweka nti tetukolera Sitaani naye tuvuddeyo officially tuzza obagamba nti katufe tuli ba devil agent mugambe abantu nti tubadde twekweka nga tuli basumba naye kaakati tuggyeyo kala zaffe entuufu tuli bakozi ba Sitaani abalemesa abantu okugenda mu ggulu era byonna bitwogera byakuleeta ntalo ng'eyeneefu n'abantu ku bibiri mukoleko kimu. You can't be neutral. You are either muli bakozi ba Sitaani mubadde bakozi be nga mwekweka kati mutandise okuggyayo ekituufu kikyemuli o mwenenye y'omu ayogera amazima. Mugabe bane tubadde bakozi be kati twagala kukyuka oba tubadde bakozi be mu nkukutu kati twagala kubeeraga lwatu kikye tuli. Otherwise mwenna abagenze ne mukuŋŋaana Mukama abawa omukisa temuggwamu maanyi. Naawe atasobodde kugenda wiiki ejja n'enkya omanyi tetukuŋŋaana Sande lwokka. Bayibuli egamba temulekerangawo kuŋŋaana ng'abedda. N'enkya weekumeekuma ogende mulankyawa. Ebyabasumba biveeko teri musumba yakufiirira oba kwabo waliwo gwe bakuba embooko ku lulwo simanyi. Musumba asobola okukola ekintu. Any person can do anything. Bawe asobola okukola ekintu. Gwe kanga omuntu asobola okukola ekintu toddangayo n'owakanira omuntu. Omuntu asobola okukola ekintu. Naye omuntu oyo okulaga nti yalokoka wakola ekintu n'omugaa gundi wakoze kino akkiriza agamba ekituufu nenyezza oyo omuntu aba mulokole. Naye omuntu n'aba n'amafuta agakulukuta gatyanga ne mumugambako ensobi teyeenenya oyo omuntu aba akola Sitaani. Okitegedde? So muddemu amaanyi mmwe abagenda mu kkanisa. Temukoowa mumanye nti Yesu ye Mukama akyaliyo afuga era saa yonna agenda kukoma wakati waddira wano. Gwe yeeyawudde ttiimu Kayanja ttiimu Ssenyonga ttiimu Kiganda. Yesu waddira wano omunyumiza biki? Nze naadde ndi musumba wange bamuwaayiriza talya bisiyaga oba musumba wange ayogera amazima. Ebyo Yesu bimugamba. Era oyingira geyeeno osonsaayo na mutwe nanseenene. Kitegedde? Kati ffe twekolemu omulimu bali tubaleke batulaze kikye bali. Ffe bennyini twekolemu omulimu ofunayo oluganda aweddemu amaanyi musisinkane muzeemu amaanyi. Okitegedde? Oba ofunye opportunity nga kuwadde obudde kuba wali abatakuwa budde mugaye kankuwa byonna weebiri naye ate Yesu akomawo. Yesu agenda kugamba lutalo ki olwaliwo wakati wa Kiganda wakati wa Ssenyonga ne Kayanja. Alunyumya obulungi bwagenda mu ggulu. No. Personally ogenda yimirira personal. Tebagala kubuuza oba osabira ku mirako, simanyi oba osabira ku simanyi ku Sitani Life Church, simanyi oba osabira ku Focus, simanyi bikoze bitya. Bagala kukubuuza bibyo nga gwe ebitali mu kkanisa ebitali mu musumba. Kati ebyo byewale noonya Katonda. Gwadaga olokoka naye nga bino bikumazeemu essuubi. Kankugambe Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Yokaana 14:6 teri aligenda mu ggulu nga tayise mu ye. Yesu lyekkubo. Tebagambye mu Kayanja lyekkubo, Ssenyonga lyekkubo, Kiganda. Bakugambye Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Mukkirize olwaleero. Mwetwalire va ku bantu, va ku bali abali mu byabwe Sitaani ali bakozesa. Bwetwalire Yesu olwaleero ng'omulokozi w'obulamu bwo. Omuwa obulamu bwo tobuwa muntu yenna. Obutunuulira oyo bwe bali kugamba mu Yesu yalidde ebisiyaga, Yesu yawaayiza, Yesu yabbye, muveeko ogende. Naye nga tebannaba bimu ebyo nga tebannaba byogera oba nga tonnabafuna bujulizi bw'ebyo. Yesu yekka ye mutuufu ku nsi kuno ne mu ggulu bw'oba okkiriza, bw'oba osisinkana era bw'oba oyatula olwaleero ogambe nti ayi Yesu olwaleero nkukkiriza obeere omulokozi era obeere mukama w'obulamu bwange. Negana Sitaani ne akavuyo ke konna kabadde ankozesa ne vuluguwe olwaleero nsaze okwetwalira obeere omulokozi w'obulamu bwange mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Genda ku church nyonya kanisa entuufu saba. Bino bikanisa by'abano soko miracle soko byesonywe. Nyonya kanisa etali mu bitalo bya ebyo. Nyonya kanisa tula wansi lindirira Mukama
bano baleke bakolere Sitani waabwe kuba babasasudde basasulwe bakole ebyabwe gwe noonya Yesu wo. Mugira Jamil anze abaddewo kubanga ate nkuvuga mweno program badde mulabi bulungi era muwuliriza bulungi. Ndowooza nkwagaliza wiiki ejja ejjudde omukisa gwa Mukama waffe amakulembere aw'emikisa emirimu gy'emikono gyo okutandika enkya ng'ogenda kukola nyama abali mu mitalo amayanja mwena abagenda mu kukuŋŋaana mu makanisa ag'enjawulo n'abavaayo twebaza Mukama nti akuwadde ekisa ekyo olwaleero n'osobola okuba nga ate ogenze ate n'owulira ekigambo kye awo ogenze awali ekituufu awali emivuyo n'okwewozaako eyo sooka weesonyiweeyo otegere nti Sitaani kati yali mu kontro y'ekifo ekyo ky'olimu oba channel eyo gy'oli kulaba eriko oyo vulugu asooka ogyesonyiwa. Naye tukugamba kimu nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Alinisa hotel mu kibuga Jinja we tubadde era we tusinziira era be batuteeka mu kasente kasobole okuba nga ate program eyo ekutuukako. Ojja kulaba ennamba zaabwe awo yitawo Jinja Uganga Road tuuka obuuza bonna abagamba Alinisa hotel ku Uganga Road yewa bajja kuba nga ate abakutuusaawo bulungi nnyo. Mugira Jamil mbaddewo nbaagaliza olunaku olulungi beere bulungi ate